Tuyite sayidi eri. Among him must decide. Parliament. We are not hooligans, as we are saying. We are simply fighting for corruption. Anyone. Mr. Museveni has failed to fight corruption. We are helping him to fight corruption in Uganda. Tuli bayaye, Mai Museveni alemeddwa okulwanyisa enguzi mu Uganda. Temuyambako. Bannayuganda mutavaayo kwerwanako, no one is going to fight for you. Bannayuganda bonna balina okuvaayo tulwanyisa enguzi. Anita Amongo alina okuresigninga kubanga kati yafuuse fesi y'enguzi mu Uganda. Obuli bw'enguzi mu parliament busukkiridde. Lwaki abaka beegabira ssente ng'emulago teriyo ddagala, enguudo muziraba ezifaanana? Lwaki beegabira ssente mu parliament? Mpuga yalya 5 ebisobola okuteeka eddagala mu malwaliro. Ffe tuli bannayuganda tugenda kusirika. Anita Amongo abeera atya n'ebyobugagga ebweru w'eggwanga. Tukooye obuli bw'enguzi. Tuli bannayuganda tukooye obuli bw'enguzi. Anita Amongo must resign. Anita Amongo abeera atya n'ebyobugagga mu nsi ebweru. Obuli bw'enguzi tukooye. No, yino bagikebera esimu yange. Communicating with a friend nakyo kye kinkwasiza ne kintuuza wano. Nti am recording, ndi mu recordinga bintu byabwe. I don't have time to record this. Have you explained to them? I tried my best. Nebagamba ntule, I sit down, I get my phone, let them come and check. Then talk to them. I tried talking to them. They think I'm recording. All of a sudden, they held my trouser, caught me up, but I'm not recording anything. Sir, do you mind if we try checking my phone? Tukoye obuli bw'enguzi mu parliament busukkiridde. Tukoye obuli bw'enguzi mu parliament. Tukoye obuli bw'enguzi mu
sina kyenkoze mbadde nvudde wali nga nyambuka wali bali ne bangamba bagenda kukwata nempanikinga tende bajja afande ono najja nankwata je kane mugamba sina kyenkoze searching what you can search me sina kitu yote nayo